Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Mbanirizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyawandiikibwa kyaffe eky'olunaku olwaleero tugenda kisanga mu kitabo kya Timoseewo ekisooka essuula 3 olunyiriri olwokutaano n'olw'omukaaga nga lugamba nti naye omuntu bw'atamanya kufuga nnyumba ye ayinza atya okujjanjaba ekkanisa ya Katonda? Si oyo eyakakyuka alemenga okwekulumbaza n'amalagwa mu musango gwa Setaani. Kyawandiikibwa ekyo kitutegeeza nti nga tonnaba kubuulira balala, nga tonnaba kujjanjaba nnyumba z'abalala, sooka ojjanjaba ennyumba yo oba sooka weerongoose olyoke osobole okukola omulimu gwa Katonda ng'osaanidde bangi balyoke bategeere Katonda era bakyuke badde gy'ali. Amannya agange Namwanje Deborah nga nze mbatuusizzaako ekyawandiikibwa ekyo. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulabi waffe omulungi wa 3 ABN program ensulo ey'enkya kulamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amakya amalungi gano aga Ssabbiiti. Mukama tumwebaza nti oluvannyuma lwa wiiki empanvu ekooya natuterawo ekiwumulo ekya Ssabbiiti. Bwe tuba nga tulina kubeera awo nga tusinza ye nga tukola mirimu gye gyokka. Yesu nga mulungi. Ku Ssabbiiti eno ey'olwaleero fuba okulaba ng'oyogera ne Katonda. Fuba okulaba ng'osisinkana Katonda. Eri abo abagenda ogenda ku kkanisa, nkwegayiridde toganya mulabe kutaataaganya mu ngeri yonna ng'otuuse ku kkanisa. Nkimanyi nti eri abo abatagenda kusobola kugenda ku kkanisa olw'engeri ez'enjawulo. Oyinza okuba ng'oli mulwadde, muyinza okuba nga mwafiiriddwa, muyinza okuba nga muyina embeera etabasobozesezza kugenda ku kkanisa ku Ssabbiiti eno ey'olwaleero. Naye nkwegayiridde fuba okulaba ng'osisinkana Katonda ku Ssabbiiti eno ey'olwaleero. Muweerezaawo Rebecca Najjuma Musoke. N'olwaleero tugenda kubikula Bayibuli. Tubeeko kye tuyiga, tubeeko kye tugabanako ffenna awamu. Katusabe. Kitaffe ali mu ggulu, weebale kubanga otwagala. Bw'otuwaddeyo omukisa omulala ogw'obulamu, tukwegayiridde tuyambe tuwulire eddoboozi lyo ng'oyogera naffe. Gulawo amatu gaffe naffe katuwulire eddoboozi lyo. Bwe tuwulira ate otuyambe tukole ekyo ky'oyagala tukole. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Olwaleero tugenda kuyiga okuva mu ndagaano empya. Ennaku ziri eziyise tubadde twogera ku by'okuyiga okuva mu ndagaano enkadde gye twalabira ba Musa, ba Eseza, ba Dawudi n'abalala. Olwaleero tugenda kuyiga okuva mu ndagaano empya.
Ekyokuyiga kyaffe kigenda kuva mu Yokaana essula 3 olunyiriri lwa 3. Ekitabo kya Yokaana kiri mu ndagaano mpya, kye kitabo ekyokuna mu ndagaano empya. N'olwekyo bw'obanga olina Bayibuli yo oba olina owandiika, kiva mu Yokaana essula 3 olunyiriri lwa 3. Waliwo awo emboozi enyuma. Emboozi eno ng'eri wakati wa Yesu n'omusajja bamuyita Nikodemu. Era nkusaba ofune obudde osome emboozi eyo yonna, ejja kunyumira era ojja kujjamu n'ebyokuyiga. Naye tugenda kusoma lunyiriri lwa 3 lwokka mu kyokuyiga ky'olwaleero, nga lugamba bwe luti. Yesu n'addamu n'amugamba nti, ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Yesu addamu ebigambo bino bigambo bya Yesu byabyogera ng'abigamba Nikodemu. Agamba bw'ati, ssuula tuli mu ya 3 olunyiriri lwa 3 ekitabo kya Yokaana. Yesu n'addamu n'amugamba nti, ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Tugenda kuyiga ku kukula. Embalaasi n'entugga bwezaala omwana, kitwalira omwana gw'embalaasi oba ogw'entugga eddakiika 3 okutambula obulungi. Kasita baba nga bamaze okugizaala, okugisindika bweti, eddakiika 3 zimala omwana gw'embalaasi oba ogw'entugga okutambula obulungi. So nga ate bwe tudda ku ntulege, entulege yo kigitwalira eddakiika 2 zokka omwana gwayo kubanga gusobola okuyimirira ku magulu gaagwo ne gutambula bulungi. Ezo nsolo. Bwe tutuuka ku muntu, omuntu bw'azaalibwa, omukyala ng'ali lubuto n'azaala omwana kimutwalira ebbanga panvuko okutuuka okutambula n'okudduka emisinde. Eri abo abalina abaana kino n'abatalina baana muzze mukiraba, wonna we tuli wabeerawo abaana. Omwana bwe bamuzaala asooka n'abeera nga talina kyasobola kwekolera, ng'abeera awo era w'omutaddewo omusanga abamu banguwako kko ne bakyusa emitwe, naye ng'era tasobola kutambula. Abalala ne kibanguyirako okuva awo we bali ne batandika okwewalula ku lubuto, oluvannyuma omwana n'ayavula, oluvannyuma n'ayimirira n'atandika okutambulira ku bintu oba ntebe oba biki ebiri awo, oluvannyuma n'atambula. Ate era ne wayitawo ekiseera omwana n'adduka emisinde. Abaana abamu banguwako, abalala balwawokko. Naye okunoonyereza kugamba nti omwana atambula wakati w'emyezi 9 n'emyezi 15. Abanoonyereza abamu bwe bagamba. Bwe kityo bwe tukkiriza Yesu Kristo, wano kyagamba Nikodemu nti omuntu alina okuzaalibwa omulundi ogwokubiri olwo alyoke alabe obwakabaka bwa Katonda. Olwaleero sigenda kwogera ku kuzaalibwa kuno kwe yali ategeeza wano, so nga ate nako tujja kwogerako mu maaso awo. Naye omuntu bw'amala okuzaalibwa, Yesu kye yali agamba, ng'annyikiddwa ng'abatiziddwa, kye yali ategeeza
kimutwalira bbanga ki oluvannyuma lw'okuzaalibwa kuno okubaako ne bye yeekolera mu Kristo. Mu Kristo tuzaalibwa. Bw'okkiriza Kristo n'obatizibwa olwo oba ozaaliddwa omulundi ogwokubiri era nga waliwo ebikusuubirwamu ng'omwana. Olina ebikusuubirwamu nga bebi mu Kristo. Katonda takusuubira ggwe eyakazaalibwa okubeera ng'oli eyazaalibwa edda emyaka nga 15 emabega ng'azaaliddwa mu Kristo. Era tugenda tukula mpola 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 mu Kristo. Ekyenjawulo mu kukula kuno mu Kristo nti okukula tekukoma. Mu bino bye tuzaalibwa bamaama baffe waliwo we tutuuka ne bagamba awo yakula n'amala takyakula alinda kufa. Naye mu Kristo okukula tekukoma. Tuzaalibwa ne tujja nga tukula ne tujja nga tukula ne tujja nga tukula okutuusa lwe tuva mu bulamu bw'ensi eno naye nga tulina essuubi ery'okuzuukira. Bwe tukkiriza Kristo ne twenenya ebibi byaffe Katonda atusonyiwa. Era bw'amala okutusonyiwa ng'abaana atuteerawo entandikwa empya ey'obulamu. Olw'okuba nga tuli baana ate nga tuli mu nsi ya kibi erimu omulabe gwe tutalinaako maanyi era ng'abaana ng'omwana bw'atandika okutambula n'agwa n'atambula n'agwa n'atambula n'agwa. Olw'okuba tuli mu nsi ya kibi tusobola okukkiriza Kristo era ne tusonyiyibwa ebibi byaffe naye ne tutambula nga tugwa. Amawulire amalungi gali nti ne bwe tugwa bwe tusituka Katonda atwaniriza. Ekyo nno tekitegeeza nti tukole ekyejo tutambule nga bwe tugwa mu bugenderevu nedda. Katonda tayagala kyejo. Naye bwe tugwa ye waali okutusitula okuva mu bibi byaffe ne tuyimuka ne tutambula buto. Omuntu yenna ayagala okukula mu Kristo waliwo ebimusuubirwamu nga bwe twayigako emabegaawo nti bwe tuba nga tweteekateeka okukula mu by'omwoyo tulina okuwaayo ekiseera mu kusaba. Tulina okuwaayo ekiseera mu kuyiga ekigambo kya Katonda. Tulina okuwaayo ekiseera nga tutabagana ne Kristo. Oluvannyuma lw'okuzaalibwa okw'omwoyo okukula kubeerawo era tukkirizibwa ng'abaana okugenda eri Katonda Kitaffe ku buli nsonga yonna kubanga era yalina ebyokuddamu ku buli nsonga. Tetutalina kwerabira nti okukula nga bwe nagambye tekukoma. Leero okula mu kino y'ensonga lwaki osanga omuntu nga asobola okuba nga mubuulizi mulungi era nga Katonda yamutegeera era nga Katonda amwagala naye ng'alina walemererwa. Ng'alina walemererwa oba oliawo mu njogera. Ng'alina walemererwa oba oliawo mu nkologana ye n'abantu abalala. Ng'alina walemererwa oba oliawo mu ngeri gy'akwatamu abantu n'enkula yaabwe. Ng'oba oliawo kimuzibuwalira okukolagana obulungi n'abaami oba n'abakyala oba n'abaana oba n'abantu ab'eggwanga lino kubanga ye wa ggwanga lino. Ekyo kikusuubirwamu ng'omwana. Naye Katonda atusuubira ng'abaana era okukula okuva ku ddaala erimu okugenda ku ddaala eddala. Amawulire amalungi gali nti Katonda era yatukuza. Kristo yekka yatukuza, yatuwa amaanyi n'obeera nga tokyawangulwa kibi mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Lwaki? Kubanga weesigamye obwesige bwo bwonna buli mu Kristo eyawangula ekibi. Sitaani ye tasobola kutuweesonyiwa kubanga ayagala tugwe tugwire ddala tuzikirire. Naye ye Katonda atwagala era ayagala tubeere abawanguzi ab'ensi eno.
abagoberezi ba Yesu abamu abamaze ekiseera ekiwanvu oyinza okusanga omuntu ng'abadde mukkiriza nnyo era ye ng'eddiini agibaddemu okumala ebbanga ddene nga n'ebyokukula yabivaako era ng'asobola okuyimirawo n'agamba ate nze ngende ku kkanisa kipya ki kye bagenda okuŋŋamba. Bayibuli egamba nti ekigambo kya Katonda kiba kipya buli lunaku. Buli lunaku mubamu omusana omupya, tekikaddiwa. Bayibuli tekaddiwa. N'olwekyo tewaliwo lunaku lw'oyinza kukeera ku makya omulungi omulabi wa puroguramu eno n'ogamba nti nze nakula namala. Nedda. Tukula buli lunaku. Tukula buli lunaku. Lwaki? Kubanga omulabe waffe, omulabe wa Kristo Sitaani yakola buli lunaku. Buli lunaku abeerayo n'obukodyo obupya bw'ateekawo ng'ayagala atusuule. Buli lunaku abeerawo n'amaanyi amapya g'atukozesaako ffe tugwe, kubanga ye kyasinga okwagala ffe kubeera nga tetuli mu Kristo, kubeera nga tugudde, kubeera nga tuvulubanya ebibi. Era olumu asobola n'okukuba akaama nti naye ng'oyonoonye nnyo, olowooza Yesu anaakusonyiwa? Towuliriza kaama ka mulabe, kubanga teriyo Yesu kye tusobola kukola n'atatusonyiwa. Bwe yayiwa omusaayi gwe ku musaalaba e Gologoosa, ebyaffe byatereera. Ffe omulimu ne tusigaza ogwo kumwesiga. Kumwesiga na kumukkiriza ng'abaana eri kitaawe waabwe, ng'abaana eri taata, ng'abaana eri maama. Bajja bakula. Ekiseera kituuka nga maama takyanaaza mwana, ng'omwana asobola okwenaaza. Omwana olwo abeera akula. Naffe Katonda waliwo ekiseera we kituuka nga waliwo by'atatusuubira kukola kubanga azze atukuza, ajja atuyigiriza, ajja atujjukiza era n'atuwa amaanyi okuvuunuka ebikemo by'omubi. Era n'atuwa amaanyi obutawuliriza ebyo Sitaani by'atugamba. N'atuwa amaanyi nga Sitaani ne bw'aba ayogedde tusobola okumanya nti oyo Katonda si bw'ayogedde. Ekigambo kya Katonda si bwe kigamba. N'olwekyo eddoboozi lino si lya Katonda, agamaanyi Katonda yagatuwa. Era n'ekyo kijja ku ngeri gye tukulamu mu by'omwoyo. Nkusaba mukwano gwange tuleme okuteeka ekkomo ku kukula kwaffe mu Kristo, kubanga okukula mu by'omwoyo tekukoma. Kkiriza ekigambo kya Katonda kikuyigirize buli lunaku. Bw'abaawo omukisa gwonna gw'okubikula Bayibuli n'okuyiga, tuyige, kubanga okuyita mu kuyiga kwokka, okuyita mu kutuula ku bigere bya Kristo ne tubikula ebyawandiikibwa nga bwe tukoze kati, kyokka kye kiyinza okutuyambako mu kukula mu by'omwoyo. Twettanire nnyo obudde bwaffe, tuweeyo nnyo obudde mu kuyiga ekigambo kya Katonda, olwo nno lwe tujja okusobola okukula mu mwoyo. Katonda waffe atusuubira okubeera abavumu. Mu lugendo luno olw'Obukristaayo tewaliwo kuseeyeeya buseeyeeya, nedda, kubanga omulabe waffe akola. Naye kituzaamu amaanyi nti Katonda waffe Kitaffe atuwagala nnyo ng'abaana era atuteerawo ng'abaana obuddukiro buli omulabe lw'ajja okutulumba. Kkiriza, toteekawo kkomo mu kukula mu by'omwoyo. Toteekawo kkomo mu kuwuliriza ekigambo kya Katonda. Olwo nno lwe tunaafuna amaanyi okukula mu Kristo. Bwe tuzaalibwa, Katonda atusuubira okukula. Bwe tuzaalibwa mu mwoyo, Yesu atusuubira okukula. Bwe tuzaalibwa, waliwo ebintu Katonda by'ajja atuyigiriza mpola 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 mpola, era ekiseera kituuka nga tetukyabikola kubanga tukuze mu magezi, kubanga tukuze mu kutegeera, kubanga tukuze nga tukkiriza Kristo atuyigirize era atukuze. Ekigambo kye kakibeere nga kwe tusinziira okukola bye tukola ng'abaana.
bwe tubanga tetunnabakola kintu kyonna, omwana omuto bw'abanga tannakola kintu, muzadde we bw'abanga waali nga yakimugambako, oluusi amanyi n'omutunuulira bw'ati n'amala n'atunuulira muzadde we, era bw'amukuba eriiso nga ekyo mami yakiŋŋaana. Kakati naffe bwe tubanga tetunnakola kintu kyonna ng'abaana Katonda basuubira okukula mu kigambo kye, tuddeyo mu kigambo kye tuweebuuze, awo Yesu ekyakyogerako ki? Kristo akyogerako ki? Kino kye ŋŋenda okusalawo okukola, Kristo akyogerako ki? Taata wange akyogerako ki ow'omu ggulu? Olwo nno tunasobola okukola okusalawo okutuufu, olwo nno tunasobola okukula mu Kristo. Katusabe. Kitaffe tukwebaza kubanga wakati mu kulemererwa oteekawo obuddukiro. Bwe tuzaalibwa ng'abaana mu mwoyo, gw'oli Katonda ow'ekisa, otuteerawo obuddukiro. Oli muzadde omulungi, ayina ekisa, alagirira, ategeeza kiki kye tulina okukola. N'olwaleero Mukama tujja gy'oli nga tusaba otuyambe okuyita mu kigambo kyo Mukama, tukule. Wabeewo ebintu nga tetukyabikola kubanga tukuze. Wabeewo okuluŋŋamizibwa okuva gy'oli mu nsonga zonna ez'obulamu bwaffe. Eriyo eyo omukazi oba omusajja nga ye alowooza nti yakula n'amala mu by'omwoyo. Si kituufu, kubanga ekigambo kyo kiba kipya buli lunaku. Tukwegayiridde jangu taata otuyigirize. Kyalira omukazi oyo oba omusajja oyo alowooza nti yakula era n'okuyiga takyasobola kuyiga, Mukama omuteekemu amagezi, amanye nti buli lunaku ekigambo kyo kiba kipya. Era osobola okwogera gy'ali buli lunaku ku nsonga ez'enjawulo mu ngeri ey'enjawulo, era n'ayiga n'okukula n'akula. Tukulize wamu ffenna Mukama. Totunuulira butali butuukirivu bwaffe kubanga bungi. Bwe tubeera nga tetuli naawe omulaba atumegga. Kyetuba tukusaba Mukama otambule naffe olwaleero, omulaba aleme okutumegga. Tukulembere mu lunaku lwaleero Mukama, ekisa kyo kakitugoberere, okwagala kwo kakubeere naffe leero ne bulijjo, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Njagala okwagaliza Sabbiiti eri abasinza b'ekkanisa yange gye nsinziza, SDA Church Manyangwa. Mbaagaliza Sabbiiti ennungi. Nenjagaliza n'ab'omu maka gange Sabbiiti ennungi. Katonda ffenna abeere naffe ku Sabbiiti eno ey'olwaleero. Tusisinkane neera olunaku olw'enkya ku ssaawa ze zimu 12 paka 12:15 ku TV yaffe M3 ABN. Mukama akuwa omukisa. Olwaleero weeraba. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.